Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe updates ebipya byongedde okuzuulibwa ku kibiina ekya Democratic Front ng'ekibiina kino kya mukulembeze Mathias Mpuuga Nsamba ate nga MP wa Nnyendo Mukungwe. Kati omukulu Frank Gashumba avuddeyo n'agamba nti ekibiina kino ekya Democratic Front ekibabuzaabuza ekyefuula okuba nga kibiina eky'ebyobufuzi ekya opposition nga kikulembeddwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, kino kibiina si kya opposition wabula ekibiina kino sako ya President Yoweri Kaguta Museveni era yagenda maaso n'okuba nga ate akiteekamu ssente. Omukulu Frank Gashumba yagenze maaso n'okuba nga apostinga bino ku mukuto ogwa X n'akakasa n'agamba nti ekibiina kino kya Museveni abo bonna abeebuuza nti kireeta nkyukakyuka mulimba. Kakati abasinga abawagizi b'ekibiina kino bavuddeyo ne bamutabukira ne bagamba nti nedda tekisoboka, omukulu ono abawaayiriza. Mathias Mpuuga Nsamba yagenda maaso n'okuba nga ate creatinga ekibiina kino omwezi gw'okutaano 2025 era nga Mathias Mpuuga Nsamba bino yagenda maaso n'okuba nga abikola oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya n'abakulembeze mu kibiina kye yalimu ekya National Unity Platform era nga bano baali bamusaba okuzaayo miliyoni 5 ze yafuna ng'akasiimo mu Parliament. Kakati Mathias Mpuuga Nsamba yabigaana n'agamba nti ssente tajja kuzizaayo waba aweereddwa akasiimo olw'emirimu gye emirungi gy'abadde akola talaba nsonga lwaki azaayo ssente zino. Okugaana okuzaayo ssente kyayongera okuba nga ate kisaanyaawo omukwano ogwa sseruganda wakati wa Mpuuga n'abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform era omukulu bw'atyo bwe yagenda maaso n'okuba nga ate agobebwa ku kifo kino nga mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati kigambibwa nti omukulu Gashumba yayavuddeyo n'agamba nti ekibiina kino ekya Mpuuga sako ya Museveni yagiteekamu eringa sako ya Museveni era agiteekamu ssente okubuzaabuza aba opposition beefuule nti ekibiina kino kya opposition naye nga emabega abantu gye batalaba kikwatagana n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement. Ekibiina kino ekya Democratic Front kyali kimanyikiddwa nga Green Partisan Party wabula oluvannyuma ne bakituuma Democratic Front era nga bano baagala okuba nga baleeta enkyukakyuka mu ggwanga, enkulaakulana era nga n'ebyobufuzi ebirungi. Wabula abakulembeze mu kibiina kino ekya DF bakkiriza bannayuganda ne babasaba okuba nga beesimbawo nga bakozesa kaadi ey'ekibiina kino wabula okusinziira ku biyitiŋŋana naddala comments z'omukulu Frank Gashumba byongedde okukakasa nti bino General Muhoozi bye yayogerako. General Muhoozi yavaayo n'agamba nti ekibiina ekya Democratic Front kyatondebwawo okuba nga kyawula kisaanyaawo opposition mu ggwanga lino erya Uganda awamu n'okuba nga ate babuzaabuza abalonzi. Kakati bagamba nti ekibiina kino kya President Museveni. Kakati abawagizi aba Mpuuga bavuddeyo ne beegaana ebigambo bino byabavunaana ebigambo ebiyitiŋŋana ne bagamba nti balimba ne bagamba nti ekibiina kino kya byabufuzi. Bano bagamba nti ekibiina ekya Democratic Front baweereza abantu mu ebyaddala ebitali bya kiyaaye era bano bagamba nti ekibiina kino kyajja okuba nga ate kikyusa obufuzi mu ggwanga lino erya Uganda. Kakati bo bagamba ng'abawagizi ba Mpuuga bagamba nti Mpuuga alina olukusa okutondawo ekibiina eky'ebyobufuzi. Obulumbaganyi buno ntiisatiisa gye babateekawo okulaba nga ate tebaleeta nkyukakyuka mu ggwanga naddala okwenyigira mu kalulu akabona mu mwaka gw'2026. Kati Mathias Mpuuga Nsamba tanabakubaako kyayogera n'omukulembeze w'eggwanga tanabakubaako kyayogera ku nsonga zino nga tusemberera akalulu k'omwaka gw'2026 amaaso gonna bagatadde ku kibiina kya Democratic Front okakasa oba ekibiina kino kya ddala oba ekibiina kino kya byabufuzi naddala ekya opposition oba ekibiina kino kiyinza okwegatta ku kibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement. Stay tuned.